Olwaleero okulonda bannange kutambudde bubi, abantu tebakujjumbidde era wano ogenda okulaba nga polling station zonna nkalu so nga ku presidential abantu bajjumbira nnyo okulonda. Nkubiriza bannayuganda mwenna abali eyo abatannaba kujja kulonda bane musobole okuvaayo mujje tulonde mu bungi ddala nga bwe twakikola ku presidential kubanga kaakati polling station zonna abantu batudde waka, abantu bakoowa okulonda. So buli ali eyo yenna yenna akyali waka mukubiriza okujja okulonda kubanga abantu tebajjumbidde kulonda kwa mulundi guno, abantu tebazze wonna wonna. Buli wamu najjentandise kubanga nze ndi supervisor, nina gye ŋŋenze nabisaalu abantu tebakoze eki, tebalonze. Abantu tebajjumbidde kulonda lwa nsonga abamu bagamba tebaafuna bwenkanya okulonda okwaggwa. N'olwekyo babipinga nga abaabikooye baggyemu mulaalo kubanga tewaali bwenkanya bw'akalulu akawedde.